bamenyere nyumba ye wano yazidika ne bambika nti nfudde natamba nnyo katamine wadde obutwa naye sewa butwa sijja kwewa butwa government change saba mu buntu bulamu era mu ddembe omuntu omwavu n'aba muzibu singa oba omutankudde naye bw'aba aliwe nga tomutankudde obanga akubye ejjinja mu njuki government etuliyirira ebintu byaffe bibayumuuna singa nema yajja netekawo boundaries zayo nga twazibuuka ne tugenda naye nema teyatulagaako nti eyita wano teyajjako ne tusomesa nti mu bbanga bwe riti muve wano tosobola kujja leero nogaba omuntu nti jjamu ebintu byongenda kumenya notandika nabutandisi kumenya zirina bagwedda nga etandise okucakala nendyoka nja yananzi gyemu ebintu byaffe byonna baabibba tetukyalina mifaliso kotusula tetukyalina wetutandikira nti no we wano tetulina gye tulaga tetulina ssente ate tetulina gye tugenda mpaka nga mutuliyiridde abannema abeewana mugenda kujja mutwale ne butenti wallahi mbalayirira mujje mu butwale we munaabutwala mugenda kumanya omuntu omwavu kyategeeza omuntu omwavu mubi nnyo singa oba omuyingiridde mwe mwatwavuwaza mwe mwatuza emabega twalina obulimu bwaffe twalina obuyumba bwaffe twabonaabona okufuna ebifo ebyo mwe tuli kati bwe tuba twabifuna mwe ne mujja ne mubinonera mu sekendi olw'okubanga mumuli muli bulungi mujja kufuluma amaofiisi nga naye musula babagobyewo lwa nsonga nti musula ku ssente za muyi wa musolo bwe bakufulumya ogenda nga bwe wajja twagala tuliyirira tetulina kirala kye tubaagaza naye omuntu atuliyirira agawalayi bwe mulitulabako wano mulituyita balalu naye bwe munaaba temunnatuliyirira ne bwe ginaaba myaka 3 nze nja kubeerawo omulambo gwange gwe gujja okuva wano sirina gye ndaga kubanga kiri ky'abaana bange sirina gye ngenda mpateeka mpaka nga bakibaddiza ekyabwe banaaba tebannaba kibaddiza nze nzija bwe munaaba temuze tuliyirira fe tugenda kusitula abaana baffe tubabaleetere mubatwale nabo balyeko ku bicepere nga bwe mubirya tubabawe mbalyeko obulungi nga bwe mulya baleme kudda wano kuba nabana kulumwa nsirina kusiiba njala kuba tetulina kye tulyawo tetulina kyakusulako kati bwe mumanga temusobola tuliyirira tuddiza bintu byaffe tugenda kukwata abaana baffe tubabaleetere twazaawo n'abaana ne mutugamba mbu tuli kiipu ate mwe muli kiipu tusinga kubanga ate mmwe ku ssente zaffe z'omuwi w'omusolo kwe musasulwa ate ffe tubadde twebeezaawo nga tetulina ku ssente za muwi wa musolo naye gwali ku ssente z'omuwi wa musolo n'oyimira notandika okumanyira munnayuganda ng'ate abagwira mu basenza tetulina lukusa luyimira ku poliisi muve wano mutambule mugende munnayuganda njagala lyo mbuulire talina lukusa lubeera ku poliisi yadde okumalawo essaawa emu munnayuganda talina lukusa luyimira ku poliisi ya uganda ndi munnayuganda national id lwaki mwajimba masikirizibwa adde okuyimira ku poliisi ya uganda tetwagala kuddamu tuti obalala tuyisaamu maaso kyemwatukola kyatumala wabula mutuliyirire mutuddize ebifo ebibanja byaffe tugende tugule wala kubanga tetusobola kuddawo mwagalawo ekyo tukimanyi bwe muba mwagalawo era mukwate kimutuwe ekyo ekisaana mu kyemwamenya nze ngende nnoonye gye ndaga sigenda balemerako naye bwe munaaba temumpadde kye neetaaga sigenda kuvaawo wano nze wendi ne banteeka omusango gw'emirundi 2 nti nze naleseeku ebintu bino eby'obufuzi nze ndi wanumpu negamba siri wanumpu ennyumba gye bamenye waliwo waba NRM waliwo w'Abanyarwanda waliwo ennyumba z'Abanyankole waliwo ennyumba z'Abaganda n'Abacholi n'Abasoga bonna ennyumba bagikola ki ffena abali ku kifo kino tunoonya obwekanya twagala obwekanya ne bagamba gwagamba otya osula awo ku tenti omuntu asula ku tenti ayambala engoye nga galiko elayini ya paasi nemubuuza afande omuntu kwambala simaati kimuvunana nga tendi ku ensi yange muje mu bujeo baba wana nze sigenda vaawo wano nze sigenda vaawo era sirina lutalu na nema sirina lutalu na nema nina ekizibu kimu kyensaba obwekanya era tetugenda vaayo wena bano bajja sawa zino baddembe nnyo otuyola ffena era ne bapakirawa ennyumba gye omukazi wange yali asulamu bagimenya kati bajje bankime nange ngende eyo batutwale n'abaana baffe ne kabineti ye ne baminisita bonna
abali mu parliament abali n'obuyinza mbasaba bagende mu Google nkyakirumiriza bajjeyo ebyafaayo ebyedda ebya Lubigi balyoke batugobaganye bwe batyo batuteekeko omusango singa naffe nga bwe bawadde bano abapya abaliwo abali mu nnema mwennyini gye bayita nnema baabawa ebipapula naffe baali tugambye nti mujje mufune ebipapula asobola n'agenda n'abifuna naye tebatugamba ngalako nti oba tuli mu nnema mujje tubawe ebipapula ebibakkiriza okubeera mu nnema ogambye General Museveni ayogerako edda ku kyokubasasula yali ayitawo ng'agenda kabumbi oba kabumbi alina omukolo gwe yali agenda okukola si masuuliita yali ayagala nakugulawo gundi bano abapaaka bamulinda ng'agenda njagala ajjukire abapaaka baali bamugambye ajja gulewo paaka yaabwe naye yabayitako buyisi naye yayimirira awo abantu abalala baali bambadde essanja oyo omwami mutaasoma n'abalala nange nali wano bwenti emabega waabwe n'agamba bwe babawaayo ku kasenti enkulaakulana temujagala ng'akyogera n'omumwa gwe njagala takyerabira era tagamba teyakimanya twali tuguze ekisaasi ewa Sudulu ne tugamba waali watono n'apulaninga najja agulaawo ku mwami Muligi ku ttaka lya Kabaka ng'ekkubeero lya ttaka bw'agulawo twasangawo emiyembe biki ne babisaawa ne tuzimbawo ennyumba paka omwami bwe yafa ne ntandika okupulaninga nze nga Namwandu mpulaninge nkoze ntya abaana nina abaana basatu omuwala yafumbirwa omulenzi yeekolera gyali n'abakazi Saalonga alina abakazi oba bameka simanyi kaakati ne ŋŋamba nze sijja kusabiriza abaana kankolerera ebyange era ne mbikolerera naye kineewuunyisa ekigamba nti nasenga mu nnema ne bantwala ku poliisi nze kasooka mbeerawo situkangako ku poliisi sirina musango gwe nali nzizizaako njagala beetoolole Uganda eno yonna basangeyo erinnya erya Namuddu nga ndi ku poliisi nti nali muzi wa misango ne banzija wano ne bantwala tebantwala baŋŋamba jangu owulire ebigambo bye tugenda okwogera era nagenda kuwulira bigambo bye bagenda okwogera okutuuka wali ne banyingiza munda kineewuunyisa lwaki bambonyaabonya okutuuka ku ekyo nze sabba seesenzaawo bwesenza erinnya lyange mu ofiisi ya Kabaka gye riri n'obuyinja babunsimbira na buli kimu mbadde nga nkikola amasanyalaze nagaleeta mu nnyumba yange n'amazzi ne ngaleeta kati musango kyawo gwe nakola lwaki baali badde tebaŋŋambirawo olubereberye nti awo wooli si wantu watuufu baali badde baga nti awo tozimbawo awo tetuwaawo kintu bwe kiti kye baali badde bakola aba abasanyalaze basimba ebikondo abannema abagundi ab'oluguudo basimba ebikondo naye nze simanyi nti oba nabuuka ku kikondo kya nnema nenkiyingiramu sikirabangako kubanga ewange okuva ku maini okutuuka ewange waliwo mita ndoozanga oba 3 oba 4 simanyi kubanga nawo waliwo eyagulawo ate waliwo ne nannyiniwo mwami Muligi waali famire ye weeri ne lwaki mbonaabona nsula mu kitenti ate bagamba nzimbye ennyumba gye siraba kuzimbako kakati nkole ntya mukama wange nkole ntya tufuga nze kyenkusaba kunnyamba kunziriza ebyange saagalawo kubanga manyawo mwagalawo era sikyaddawo wabula munfunire kyemunfunira ngende nfuna awalala nkole ebintu byange nga bwe nali mbikoze nga akyali mulamu naye ebyo byokundowooleza kuba tewali yandowooleza nti jangu ogule wano twelowooleza ffekka twali babiri ate owokubiri yafa nesigalawo omu kati mumpulaningira okumpa ekintu kyennyini ekingasa ngende nepulaningira awalala anyagange nze Mulinda Enoka si chairman nti wakyalo wabula chairman waba victims bano wera butudde tutambula ebbanga lyonna embeera eno yatugwako ndowooza yalinga 11
twali ffe ng'abakulembeze tetuliiwo ng'era tuli mu kusakira abantu baffe ne batukubira essimu eyo gye twali ne batugamba abasirikale baze ne batukwata naye nze ekintu era kyenvumirira nti kyali inappropriate okukwata abakadde bano nga temulina musirikale mukyala okuba omenya amateeka kubanga mu buli ngeri olina okukwata abantu bano ng'olina omusirikale omukyala oba odiringa n'abakyala naye mwabakwata nga tewali musirikale mukyala ne mubatwala nga mubakwenyakwenya ezo tactics tezibambi eri omukuumaddembe okutwala omuntu ng'omukwenyakwenya ng'olina ky'omusuubiza kyane n'otukwe n'omuditaininga okuditaininga omuntu ate n'abazze okumulaba nawe mubakwata ne mubaditaininga ekyali kintu kya bwenkanya eri abakyala abakadde n'abaami bano era bwe baatuwa ku nnema mwabaditaininga ne mubajjako rights zaabwe ng'abatuuze ba Uganda era nga omusango gumubavunaana article 237 eya ssemateeka wa Uganda akkiriza omuntu era n'ettaka lya Uganda lyonna okubeera nga lifunibwa abannayuganda oba abatuuze ba Uganda era article 26 negamba nti omuntu yenna anaafuna ettaka mu Uganda nga munnayuganda ajja kubeera protected. Abantu banene tebabadde protected kuba bafuna ettaka lino nga nze obujjajja bwange bwonna buli ku block eno ennyini gye twogerako mwami Muligi jjajja wange saidi ya maama ne mwami Sempeebwa jjajja wange saidi ya taata bo bwe mwajja ne mujjawo naye nga tuli mu generation nze eyange bayakuna nga mwami Muligi passing on ettaka lye ate nga naye lyava ku kitaawe n'alifuna n'aliwa mutabani we Kato Christopher n'afa Sozi Deogracius n'amusikira. Sozi Deogracius yaliwo kati ebeera generation yakuna. Generation ezo zonna